Vanessa ali agudeko ko mukwano. Oba kikyotegeeza. Oba yali. Kale Vanessa ali mukwano. Kati? Naye yali aguddeko ko mukwano. Osobola tuyisaamuko kweyo process. Omanye abalabi bange abaketivi baagala nnyo ebintu weebito. Bomba manyi. Wamusanga wa? Ku ssomero. Ssomero awo nga tuli mu secondary? Ssomero awo. Nyingidde siniya 3. Tulisanga. Naye nga mubuuza kasi musajja wattu. Nze onjagalako ki? Naye nze sifaayo. Nze sifaayo. Goze ssomero lyonna siriraba. Ne tubeerawo wetutyo. Secondary yonna mwagimalako nga mwagalana oba kati mumaliriza secondary relationship eyo kyekyabaawo? Connection yabula, amasimu ebiseera ebyo temwayina, kyekyatuukawo? Twalina. Naye nga omanyi nti mumaze buli omu agenze bibye n'omulala ali bibye. Webityo nitubeera nga twawukanye bwetutyo naye nga tetwayawukana mu bubi. Temwayawukana mu bubi naye nga naye wali otandise okumwagala oba wali omwagala? Nali mwagala. Wali omwagala. Osobola okubeera ng'otubuulira otudescribingira omwami oyo nga ngambe ntya ng'omutudescribinga n'ekirungi ekyakkuba ku ye? Tewali kirungi kyankuba ku ye naye ekyamunjagaza nti nange yanjagalirayo. Tewali kirungi nnyo. Wali awo mutono muwanvuwanvu tansinga nnyo mulungi. Buli muntu abeerawo n'adescribing n'agamba nze njagala omusajja w'ekirooto kyange abeere nga yenkana bw'ati afaanana bw'ati munene yeevuga. Buli muntu abeera n'egundi ye. Vanessa gwe ekirooto kyo ku musajja gw'osuubira okubeera ng'ofuna olowooza kyandibadde kitya? Senga tubadde mu banoonya wandibadde ogamba oyagala musajja wa kikula ki? Era saagala muntu munene. Njagala nga wa saizi yange nga mutini muwanvuwanvu era nga wa kala yange. Saagala muddugavu, saagala mwene. Saagala yeevuga, saagala. Njagala status awo nga we on the same level. Bwe mba mugagga obe mugagga, bwe mba mwavu obe mwavu, bwe mba mugagga level gy'oliko nga gyendiko gye njagala.